Muhoz, General, like they call you, because you are. Respect yourself, respect your statements, respect everyone. Kuba woyambula Eddie, no muteka mu kifana yali bwerero musazeeko ebirevu really. Kati musazeeko ebirevu now so what? Mukyala Eddie Mutwe ng'omulaba aline Babi Kyagulanyi Tungo wali President His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu afudde ku nsonga y'omwami we munnange n'amugamba nti Jeno tukuwa ekitiibwa era naawe olina okubanga oyiga okwewa ekitiibwa tosobola kukwata musajja munno n'omwambula n'omusalako ebirevu ate n'omukuba ebifaananyi n'okwata n'obanga obiteeka ku mutimbagano. Bwatyo mami olumaze okwogera era ne muwala wa Eddie Mutwe omukulu Lucy omwana ono tumumanyi nnyo abasinga obungi ku TikTok kale balina video batera nnyo okukola ne daddy wo buli fani awaawo ku TikTok naye avuddewo ye nali mu maziga akaaba asaba bate taata we. Erinnya bamuyita Lucy ndi wano Tatanye bamuwamba Sande era nga nasemba omulaba ku Sande emisana nagenda ku mukulu olweggulo ne bamukubira ne bagamba bamuwambe abatategerekese baani ne bamutwala twamala ennaku eziwera nga titumanyi gyali bwali budde bwakiro ne batuwa ebifaananyi nga bamukuba nga ali bwereera mu besimenti. Nze kyasaba bambi talina musango kitange tazangako omusango kujjako okulwanirira eddembe ly'abantu. Musajja ali strong. He's strong. He's a strong man. He's really a strong man. And all I'm asking is that bamukomyewo mulamu kuba ye buli kimu kye nnina yeka bwe nnina munange era mumyanga nangamba tusibeera strong ngenda olwana nemangirira mmwe mube bulungi era strong era mwana mugumu gwe mukulu gumya banno era ngamba gumya ngezaako newala otukane bizitowa ng'owulira ozitowa awatali tomanyi kyakola bambi mukomyewo yeka gwe nnina. Thank you. Wa Komanda Eddie Mutwe Lucy nga yeegayira General Muhoozi Kainerugaba nti munnange taata wange talina buzibu talina muntu yenna gwe yali akoze kikyamu mute akomewo ewaka. Atusuubire nti munnange obubaka bugenze era butuuse. Nga tuyongerayo mu mawulire ag'enjawulo nfunye akatambi aka driver abadde driver wa Rajiv Rupereria nga totola biki ebyabaddewo nekyavuyiddeko ye okubanga teyabadde mmotoka omwo kubanga yabadde menti okubanga amuvuga amutwale naye ndowooza olunaku lwe bambi lwabadde terunatuuka era kankuteerewo akatambi ako omwami nga nnyonnyola lwaki teyabadde na mukama we. Ebalya bungi n'agamba nnyina n'angamba okungamba mbuulirawo munaaba mugenzi kati nze agenze n'angamba ddayo okime ebintu tugende tusule mu nnyonyi bwe ngenza obikima kati nze sitegedde kidzeeko kumbe ye oba pasuse naani simanyi omuzimu gw'okufa gumuyita ngenza omunoonya nga simulaba nenkuba essimu ye nga esimu ye teyitamu nga teriiko nze nkyengose nenfuga ebintu nenzigye mu nnyonyi nengamba ajja kunsangayo bw'aba alina gwali naye mbadde namunda mu lulumu owulire mabi nnyonnyonnyonnyo owulira abadde agenda kubeera best man ku mukolo gwa mukwano gwe ng'emawulire agaliwo naye engeri gy'olabamu nti obuddewo buba nga tebunatuuka bambi era buba tebunaba babadde bagenda wamu n'asooka n'amutuma genda onone ebintu
ono agenze anone ebintu yagenze okukomawo bagende avuge mukama we bagende yasanze taliwo amunoonya tamulaba akuba ku simu teyita mukoye kangende anansangayo kumbe munange mukama yabadde nga ndowooza ali naye nga amutaasa era ng'obudde bwo bagamba nti oba tebunatuuka eba buba tezinaba ssaawa zo kitalo nnyo kitalo ndala amawulire gentegeddeko agembadde simanyi nti Rajiv Rupereria yebadde omwana yekka ndowooza ow'obulenzi owa mukulu Rupereria mbu yabadde omulenzi oba ye mulenzi yekka oba ye mwana yekka naye ng'ago ge mawulire genfunye mawulire si malungi era nga ganaku nnyo nga Uganda tufiiriddwa investor abadde awadde abaana scholarship nga wenkyogedde njogere ki ndabye omukyala Bad Black y'omu ku abo abakaabye nnyo kubanga agambye nti yampa omukisa nampa n'obwambasada obwa Rajiv companies group of companies nti teyakoma okwo n'aweera mwana wange scholarship n'amuwa scholarship oba kankyogere bwe ntyo temwana Bad Black n'amwana scholarship kwegamba Bannayuganda tufiiriddwa kinene nnyo naye mukama yagaba ate era yajjawo tweyongera okuba nga tusabira famire ye tweyongera okuba nga tusabira ab'eŋŋanda tweyongera okuba nga tusabira ab'emikwano bonna tweyongera okuba nga tusabira n'omwoyo gw'omugenzi mukama abenga aguwa ekiwummulo ekirungi ndeke era nga tweyongerayo n'amawulire ag'enjawulo ndaba tutulidde ku nsonga ya Eddie Mutwe abantu bangi nnyo bavuddeyo era okuba nga boogera ku nsonga eri mu ddiiro eya Eddie Mutwe batubuulire gyali wakiri atwaliwe mu kkooti tumanye nti avunaanibwa emisango gino na gino naye bantu bange either entebe ewooma nnyo ng'eggwanga lino liwooma okufuga oba si kyo nga waliwo ekivundu kye mubikkiridde ng'omuntu yenna anaddamu okufuga bannanga agenda kibekkula kiwunya eno enfiira gye mufiira ku bantu gye mutufiirako obufiizi okusobola okutufuga Allahu akbar lwakuba mukama abadde atuyambye nti ensi yaffe abantu baabuuka abantu bagezi bannanga abantu abagezi tebafugika ntandise okulaba lwaki gavumenti ebadde erwana nnyo okukwata midiya eno abantu babeerenga they are not open minded kuba nkubuulira amazima bw'olaba abagezigezi bwe bagezako okuwawuganya abantu mu mawanga bagezako osiga obukyayi mu bawesitana n'amawanga amala mu Uganda lwakuba abantu baganya okugwa mu katego walemeddeyo okuvaayo akakundi k'abantu abavuma abawesitana oli ne bwavaayo n'avuma Obuganda oli ne bwavaayo n'awaana Abanyarwanda oba Abanyakole abantu basirise bwecce bw'abanga ne General Muhoozi yavuddeyo n'akwata Eddie Mutwe era naye n'ateekawo eŋŋombo namukutte mutulugunya muyigiriza Runyankole naye era abantu baganya okukabuuka basirise bwecce teri kwawula mu mawanga naye kyensinga okwewuunya mu bino byonna siganya omuntu otegedde nti akalulu kayinza okubeera akazibu okuwangula obukulembeze naye abantu n'obateerawo akatego waakiri beeyawulemu beetemeteme bacreating a genocide gw'osobole okujja nga rescue 911 kuupu mbw'obataasa osobole era okubafugirako naye nga ku mutima gw'okimanyi nti abantu bano singa baawukana basobola okwetematema ne tufiirwa abantu abawera akakadde naye nga ku mutima gw'ogamba it is worth it era ng'okera ku bakya n'osaba nti mukama singa bakera ku bakya ne batandika okwetematema wakiriza enzije nga abataasa nfugireko butuufu mukama yakwatiridde eggwanga lyaffe mukama yatuwadde entegeera era amaanyi gonna gonna ge tulina wano ng'eggwanga kusigala nga tuli wamu omudokolo yagala omuganda omuganda yagala omuwesitana omuwesitana yagala ow'eggulu tusigale nga tuli kitole otherwise kyonna kyonna kye batulukira tulina omumaliriza nga ffe nnyini fe abafuuse balabe baffe ennamba emu amaanyi gaffe gali mu kwegatta gali kusigala nga tweyagala amaanyi gaffe gali mu mukwano kyengezako bagamba
right now as Ugandans, we are only holding to the power of love. Yes, obitegeera bwe bityo abantu buli omu bakubaganya empawa ku bintu ebigenda mu maaso. Abantu abamu bavuddeyo ne basaba n'obuwombeefu. General Muhoozi Kainerugaba nti munnange omusajja oba omuyina mutwale mu kkooti. Omusajja omunafu omulabira mukulwana na mukazi we. Teri musajja alina maanyi akuba mukazi. Ne munnamagye omunafu, omusirikale omunafu omulabira mu kuba basiviliani na kubeewerera. Omusirikale omunafu omulabira mukulwana na basiviliani. Eyali badde akuuma basiviliani ate yalwana nabo n'okubeewerera. Kati ntunulira General Muhoozi, saagala nnyo bulijjo okukulumba. Naye simanyi ononsonyiwa oba Twitteryo X yo gwagirina oba muntu mulala yagikozesa. Naye bw'abanga gwagirina nga gwe wavuddeyo n'olaga mbu gwe olina Eddie Mutwe atandise okuyiga Olunyankole, kaakati gwe tunakwasa obuyinza ogenda kubeera otya? Kale ne bonaabo bututterwa mpaka abantu ogenda kubayisa otya? Nze ku ddaala lyo erya generali ate ng'oli CDF mbadde sikusuubira kukola kintu kifaanaganako bwe kityo. Bw'obanga Twitter handle yo gw'ogirina ekintu ky'okoze kya buswavu nnyo. Oweewolera otya bannansi kati onaaba kuuma otya? Kitegeeza kyokola olinga takitegeera bulungi. Kuba ate oyo sigo osoose okukwata. Bakubaka kwenza wano emigo kati omutte. Ne mukuba omusajja weeno egindi byawayintanga bya Mukama. Bya Luhanga aka Mukama. Oweho imeeyo. Kati civiliani. Imagine civiliani. Atalina ka training konna nti ka magye. Kati gwe kenyini kati wekataddeko obujulizi nti gwe kulya Torture Chambers wagambye ali mu basement yo. Kakati ddala bukulembeze eki. Naye waliwo kyenzudde. Omuliro gubasusse. Omuliro gubayitiddeko kati mwagala provoking. Kati provoking otya ba civilian. Abantu boyina okuuma bakuyambe kuba bawo omulaba atulumbye. Ate oli mu kuba provokinga. Naye waliwo ekitagatta. Kabanda yakajja n'agamba mu Kabaka amanyoomu ow'Abachwezi Yoweri Kaguta Museveni. Kali akaana kakempaka kakamala okuvuma Buganda. Gashumba yakamala okugamba nti wemba mudde Rwanda mugenda n'ettaka lyammwe. Gwe atoze okutte Eddie Mutwe kuba kyamaze okakasibwa. Bw'obanga Twitter handle yo gw'ogirina. General Muhoozi ne b'onaakwata abantu ab'enkanawa. Okujjako ng'onaabamala mu ggwanga lino naye ate nga tojja babalamu. Bangi tugenda kuvaayo. Tukulumbe. Tukutisaizingi bona batoterezeza bikolwa byo. Ono yamulangidde obunafu naye nga munnange byonna nga bigenda mu maaso. Kankuze ku stole eyo mugenzi Rajiv Rupereria era nga omwami ono akunnyonnyola n'ebyemmotoka na biki ebintu by'ensi eno munnange bitumalira mu bwereere. Alai amawire ga Rajiv mugalabye abatamanyi Rajiv munnange mutabani wa Sudiru. Era yabadde akwasaganya business artist eziwerawerako. Kibi nnyo. Naye okufa kwa Rajiv kuno nyina follower wange subscriber wange ku YouTube ampeereza ka screenshot aka tweet nensooka mpaka nengamba balimba. Awantu Rajiv wafiridde nalabye weggulu. Ebe bininki ni bateekawo biteeke. Tebawoni nga tebateeka yadda akapande. Kandi wemunya ba engineer be Uganda ani abasomesa. Oba lwakuba baleeta ba China be bawemire mtebajiwa banna Uganda. Agantu ago nagalabye ngira ndabira ddala omuntu ajja gatomera. Ne mutufu era Rajiv alayika abadde adduka. Manye mboloke ye badde maanyi. Rajiv abadde adduka. Ne basajja mwete mudduka. Temudduka speed teina kyetuyamba. Balwe ekifaananyi owa police kyalirizinze ku Twitter. Ngulaba omukono gwa Rajiv guvayo guti musajja atalabika alwanye agezezaako okulwana aveeyo ndoza amaanyi ne gamuggwera awo emmoloka we yabikidde endowooza. Namanyi accident ya Rajiv ne mututte naye ate ffe abasigaddewo nga tuli balamu etuyigiriza. Ekisooka nze kyenninga kyenjize duniya twemalizaamu bwereere. Ne bwoba ne ssente ezenkana kyakaseera bwe kanaaba katuuse kajja kuba katuuse. Kati ekyebuuzibwa akaseera ako bwe kanaatuuka abantu bagenda kuseka, bagenda kukuba embuutu, bagenda kusala embizzi, bagenda kusala ente, bagenda kunywa bbiya oba bagenda kunyolwa. Waliwo abantu abeeyisa obubi mu ggwanga muno. Waliwo abantu abeeyisa obubi mu ggwanga muno.
waliwo abasajja aba bendabye ennaku zino nga beefuulira ddala nga tebagambwako ate baana b'abagagga tunaabagamba ki bazadde baabwe baakola baabakolera ssente baabakolera connection kwegamba baagala balinnya ku buli muntu bw'omwogerako ng'akuyisa bibi bw'omwogerako nga gagwe nonze nja kukomya bw'aba asobola ng'akusiba n'okusiba kati Rajivu mumulaba muyindi ffe tetumumanyi nnyo naye mpulira bubi kati gwoba oli mukwano gw'abo abasajja ababiri benjogerako abeefudde ekitagasa kuba mu akafaananyi golowooza nze naali badde ndi bwe nti waliwo abantu abamu nga mugenda ku ffensi ekuba embuutu mwe ekintu Rajivu kyatuyigiriza wadde agenza omanyi buli kintu ekibawo tubaako ekyokuyigamu ekintu Rajivu kyatuyigiriza lw'abaana abaŋŋambye baakomenti nze ku vidiyo yabadde egamba kyomwana n'aŋŋamba Arthur waliwo bannaffe ababonyaabonyezebwa mu ggwanga wano boogereko ne muganja kuboogerako ne wabawo abaze ne baga Arthur togenda mu politics gwani akugaye nti twogera ku bantu ababonyaabonyezebwa olwo twogera ku politics nenga olwo abasajja ababiri abeefudde ekitagasa mu nsi muno anti balina amaanyi Rajivu aba tabayigiriza kubanga ate kati olaba nga Rajivu musajja wattu taata we yakola 10 ku 10 taata we ne baba ssente kaninga bwe mugamba nti sizize zonna naye era abagagga bebawa obuvunaanyizibwa bw'okunwanyiza ebyabagagga Rajivu alina tuyigiriza ekintu kimu nti ensi etwemalizaamu bwereere agenze abadde musajja mugagga Rajivu abadde musajja mugagga bukibba mumanya abadde musajja mugagga gwe tolaba abavubuka muli wano mulowooza nti muli bagagga olina ennyumba z'abapangisa omwezi ofunayo miliyoni 5 ndaba Rajivu abadde mugagga ne mulabye omukono abalabye ekifaananyi ekyo omukono gwa Rajivu ng'abadde alwana okufuluma emmotoka eyo nga biganye zola nagenda nengula akasabo katabo ka Dr. Kasende n'akaako simanya eat your way to health nendekerawo n'okulya chapati ate agamba chapati mbi nenze bwe ndabye bwe maze okonfaminga mu wire ga Rajivu nengula chapati 2 ez'olukumi nenzirya amazima ga Katonda dakati wano weni ngina nonya n'ekitundu nakyo kirye kuba kakati ebintu ebyo byonna Rajivu ateeka okuba badde alya bwe kyayagala nga dayate zonna zibamuweza okulya zonna zibeeramu okitegeera abamotosport baleka bate bafiiriddwa kuba oyo omusajja mugagga abadde omu kubateekamu ssente kati ani agenda ozibateekamu eza Rajivu ezivuddewo naye ate ekirala Rajivu enfa ya Rajivu eno kyetuyigiriza kiri kimu nti ebiseera ebimu tulaba ebintu ebitagenda bulungi mu ggwanga ne tutabyogerako ne tusirika kubanga ffe tuli bulungi ne tulowooza tebitwafekitinge kati olaba barricades ezo abazoogerako beebanze abatalina nnyo bwogerera abalina obwogero tebazoogerako kati Rajivu teyalisuubidde enedde nti barricades ezo eziteekebwawo nga tebazitaddewo n'obutali buvunaanyizibwa ziyinza omwafekitinga ze zimututte era nkimanyi nga Arthur singa aba yalize wano n'ayogera ku barricades ezo yali ignorinze post n'agamba ekibi byefula ebimanye ennyo byefula ebiyina ennyo amagezi kati kyogera ki era olwo abavubuka abamu wano ngenda nenjogera ku kintu naga obuzibu naye oyasama nnyo ogamba mpozi gwe tekinnaku affectinga bw'olaba ekintu ekigenda obi mu ggwanga lyo kyogereko funa ango gy'okyogereramu bw'oba otya ng'olina by'otya kati nga nze nyina byentya era nange nkyogeddeko kaabagezi nze kyenjogeddeko abagezi bajja okitegeera naye nga kyonna kye kiri w'oli awo oba olina ssente nnyingi oba wazaalwa taata nga mugagga oba maama wo mugagga oba maama wo yasinga amaanyi oba taata wo yasinga amaanyi njagala nkubulire oba ggwe gwasinga amaanyi at the end of the day simanyi oba Rajivu alese abaana naye bw'aba alese abaana ebintu abantu bye bagenda okumwogerako wano abaana be ye memory gye bagenda okusembayo okufuna
nti ebintu bye bakwogerako gwe muzadde ng'ovuddewo abaana bo n'abazzukulu bo bye bagenda okusembayo okujjukira. Waliwo jene yafa mujjukira abantu bye baayogera nga yo celebrate nga golooza abaana bajja n'oyo kiyinza ova bava mu bwongo bayinza n'oba baafuluma eggwanga nga baagenda nga tebakyagala nabeera muno nti abazzukulu bo b'abaana bo bajja kutuuka nga batya n'okwogera nti gwe kitaabwe oba gwe jjajjaabwe. Bannaye tweyise bulungi ensi ereme twemazaamu ssente zireme twemazaamu ebyobugagga bireme twemazaamu. Nze ekintu kiri kimu kyenkola nze omuntu wanneesimbamu naŋŋamba Arthur toyitaawo awo nze nyina okuyitawo nga nnoonya wempita amazima nze bwembeera. Nze saagala ntalo saagalira ddala kyobula nze bwe ntandikako olutalo nga nkukomya gagundi tondetako olutalo nkola byange naye kola bibyo. Omuntu akutandikako olutalo n'akufuula ekkubiro n'akunoonyamu byakunoonyamu naye nga Rajivu Mukama muwummuze mirembe. Ebintu ebyo nabirabye eggulo bateekawo buteesi nze simanyi ani agaba contract z'e Kampala ne muteteekayo yadde kawooni nga baana b'oku Northern Bypass oba kale bo badde bagezaagezaako ne ku luguudo oluli Mejja nga express eyo abantu gy'omanyi gye baddukira n'otateekayo yadde akapande akalaga nti owaayi barricades zizzeewo roundabout ahead something like that. Kati mussa omuntu oyo gw'olaba Rajivu okubeerawo kwe ojja kusanga lw'abantu nga 50 nga badde baliisa abantu baabwe Justin Rajivu wali nga kati kaavuddewo bagenda bakolako emikolo mwabakoleddeko mu corporate companies mukimanyi nti mukama we abadde akozesa avaawo ne baleeta omulala n'alyoka akugoba. Kati abantu nga 50 ku 100 bagenda emirimu gigenda kucyankana because mukama waabwe abadde abategeera avuddewo. Mukama muwummuze mirembe. Nze nguddemu Rajivu simumanyi pasona naye nguddemu encukwe. Afudde bubi bambi ate afudde mu bulumi. Rajivu Mukama akuwummuze mirembe naye naffe abasigadde tuyige naye oba gwasinga amaanyi oba gwasinga obugagga ojja kutuuka. Kati bw'onootuuka tunaanakuwalanga bwe nnakuwaliddeko Rajivu gwe simanyi oba banaakuba embuutu nti omuntu ajja waliwo gwe nalabe ng'agamba ajja genda agaba ssente nti ndiba ndi wano nga bakulangiridde nti ofudde nga tuli wano mu motoka mu parking omya gyatuwe 10 naye nga tuli ku NCK TV nkugamba bugamba nti munange obanga tuna subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharing go liking ebisigadde byonna butereevu amawulire ejja kubanga nkakuwa era nja kubanga nkakutuusaako wona woli wona wasinzidde sigala naffe tova.